Yes, nkwaniriza gwe na following Fali TV ogine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing anonyiga ne kade nkugamba nti comment section we yawo wansawo oba kabuntira mu comment section atos kalinga oji following bagita Fali TV oji abali mu gwanga lya Saudi Arabia mbebaza okutulugunya abakazi okutulugunya abakyala mu maka kweyongedde okubanga enamba yeyongera polisi bayongedde okubanga bateekawo amateeka ku butabagano kw'ossa n'okutulugunyizibwa kw'abakyala mu maka. Waliwo omwami yatulugunyiza mukyala we naye poliisi eri mu kumunoonya. Ono yadduse omukyala gwetandise naye kyekifaananyi ky'embalaze yamukubye kataamu nte era omukyala agenda awona mpolampola kuba eyo feesi yonna oba yagiiridde biki oba mazzi gookya agenda aterera mpolampola. Jjukira ebiseera ebisinga nabagamba nti amateeka gafe balinga nnyo abakyala. Amateeka gafe balinga nnyo abakyala tekijja kuba kizibu okukyuka. Kati n'omusajja wakwatibwako kaweddemu bayinza okusiba emyaka gy'otamanyi muwendo. Kubanga ssaala zino kyaddageza kugeza kwagala kutta muntu lengera gwe feesi mukazi wattu bakiyamukoze. Laba kiyamukoze. Daba kiyamukoze. Oba yamuyiridde mazzi gookya oba yamuyiridde buttayokya lengera gwe. Feesi egenda etereera naye kijja kuba kizibu okuddamu okutereera nga bwe yali. Ono yadduse ne poliisi eri mu kumunoonya naye ne bamukwatako. Amateeka kati gakyukamu. Bayinza okusiba emyaka egiwererako ddala. Egiwerera ddala va ku biri ebyedda. Ne bamala bamukwatako poliisi eri mu kumunoonya naye akyabuze. Bamanyi wa gy'ayinza kuba nga yaddukidde. Omukyala ye ali kiriya naye nga baba feesi ye mukazi wattu eyinza obutaddawo. Oba buzibu bwavudde ku ki? Tolina kubanga banja poliisi oba oli omukyala yabawadde obuzibu bwavudde. Ebisesenga oluusi ebisinga bitera kuva ku bwenzi. Oluusi ng'omusajja alumiriza mukyala we okubanga ayenda. Awo wasinga okuva ttagali. Wasinga okubanga wava ttagali wabula poliisi tennakakasa. Kiki ekyaviiriddeko ttagali okubanga omwami akuba omukyala n'okutuuka ku linessa. Tebannakizuula. Tebanaba kubanga bakyogera. Oba oliawo omukyala yabagambe. Tebanaba kubanga bakola ki? Bakiteeka mu public. Kiyinza okuba nga kyaviiriddeko omwami okubanga kakana ku mukyala we okubanga amukuba okumutuusa ku linessa. Poliisi omwaka oguwere yava neyogera ku nnamba y'abakyala nti ennamba yeyongedde abatulugunyizibwa okufaako obufi. Kubanga ebisesenga oluusi abasinga tetubamanya. Si buli omuntu bajja muteeka mu mawulire naye ennamba yali nnene omwaka oguwedde era amateeka baagongeramu obukakkali. Poliisi yakizuula nti abakyala basinga okuba nga batulugunyizibwa newankubadde abasajja nabo batulugunyizibwa. Kubanga bagamba nti yo n'abasajja abamu nga batulugunyizibwa mu maka. Ne poliisi yakizuula ng'ennamba esinga bakyala basinga okutulugunyizibwa mu maka. Abasinga babakuba nga bula katono kubatta. Abamu ne batuusaako obulemu obw'olubeerera nga bwalubeerera permanent. Ne bamukuba n'alemala omukono, bamukuba n'alemala okugulu, ne bamugyamu amaaso. Byebyo ebiseera ebisinga bimukuba ebituukawo kugamba obutabanguko bungi nnyo. Naye ate kikoma ku ekyo abasinga bafuna obuvune oba obulabe ku mibiri gyabwe obw'olubeerera obwa permanent nga tebugenda kuvaawo. Oluusi nga ti abasajja abasinga babakuba kubula kwagala kubatta. Kibula poliisi yakola ki? Bayongera ku mateeka amakakkali kosa ne kooti. Era kati nze n'omusaasidde oba n'amukwatako awedde kubanga amateeka gakyukamukko. Abasajja batulugunya abakyala. Kubanga bamufunyemu obutakkaanya ensonga muzitwale ku poliisi kubanga poliisi ebaayo zi ofiisi nga za family matters. Ebaayo ba ofiisa nga bakwasaganya ku nsonga za family matters oba si mugende mu kooti. Bw'oba olaba nti omukyala omwetamiddwa oba mwenzi gera mu kooti mwabutwala mu mateeka mwawukane. Kubanga poliisi yagamba nti omusajja alina n'obubole olaba omukyala ng'omukooye mwawukane. Simple. Mwawukane bwawukanye. Okusinga okola ki? Okumukuba
tuso kwagala okukola ki okumutta. Munange by'ebimu ku ebitambula kadde kano ku social media. Mukazi wattu omusajja yabadde abulawo katono kwagala kumutta. Feesi yonna yagyokyezza ng'akanyagamba nti amwokya feesi bwe muleetera abasajja okuba nga bakola ki bamufa, kubanga ye fokasi y'omusajja yadde yakumwonona feesi. Omukyala kibategeeza abadde alabika bulungi. Omusajja yadde asinze kufokasinga ku feesi kugisaanyaawo. Gamba kankusaanyeewo feesi ono tulabe abasajja kye banaakwegombako. Katulabe abala kye banaakwegombako. Jja mu kuby okufaako obufi. Bibitambula kadde kano stay on YouTube platform. Nenga mbagambye nti amateeka gakyukamuko n'obutabanguko mu maka bweyongedde. Mwaka gwa 2024 enamba yali nnene nnyo. Kikata katandika 2025 nilo obutabangukira obulaba butandikiddewo. Kubanga bakyusamuko okuteekawo ku mateeka amakakkali. Baliwo babunaakenderamuko naye ate balabika ng'obuyinza obutakenderamuko. Kyova olabise singa gwe bakwasizzaako ettaano zaabwe bati oba ogenda kukisasulira. Kubanga basinga bamanyi obbikola ne badduka ne beekweka eyo wala. N'abamu ne bava mu Uganda oluusi ne bagenda mu mawanga agali okumpi. Kivula bisesinga bye bakwatako bakubonereza. Bangi abatulugunya abakyala ne badduka. Omu ne babatta n'obbatta. Omu ne babatematema nga nsonga zaabwe enzi. N'amutematema n'adduka. Kivula busi bakwatako. Kati ne bamukwatako yabadde yakkanye ku mukyala we n'amutuusa muli nessa. Ajja kunyumizaako n'abalala. Nze mbabuulidde. Kubanga ebisesinga oluusi abasinga enamba esinga badduka. Bamanyi okudduka nga bamaze okuzza emisango egyo. Byemunange bitambula kadde kano ku social media. Mukama muyamba asobola okuba nga ateera bulungi mukazi naye nga musajja feesi yo yagisaanyizaawo. Mishoni ye yabadde yakusaanyaawo feesi mbu abasajja balekere okuba nga bakwana mukyala we. Balekere okuba nga bakola ki nti bamukwana. Bannaye abasajja abamu balalu naye nga olwo ne bamukwatako awedde bagenda kumusiba amayisa kuba kati kugeza kwagala kutta muntu. Bagiza Faadi TV UG mbagala nnyo mwena Faadi UG News KBTV UG kosane KRTV Uganda now. Genda mu comment section ya wansi awo just information message bintu tawo wansi awo mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga. Faadi TV UG abali mu ggwanga erya Iraq Baghdad mbeebaza embagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade. Bana mawulire mba nago each and every single day. We just kyolina okukola kikimu kyokka kikakunfollowinga subscribinga.